الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatulaba akawungezi kano n'abatuwuliriza emirembe n'emikisa ebivewa Allah subhanahu wa ta'ala bidde gye muli byonna gye muli mu mbeera yonna nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobodde okutuyisa mu birwadde ebizito abanene ne bagenderamu nga bawaddeyo obufukunya bw'ensimbi. Allahu akbar. Abanaku abankuseere ekitiibwa Allah n'abalekawo wakati mbigezo tukimwebalize wa kitiibwa Allah. Mukkirize mu dakiika ezituweereddwa entonotono tutunuddeko mu kitabo bakiyita al-ilaaju rabbaani lissihiri walmasi shaitaani jizo esooka. Ojja kutunulira nti ku peegi 216 waliwo omutwe ogugamba nti alwiqaaya min alhusadi aljinni. Alwiqaaya engabo omuntu gyayinza okweterayo okuwona ki okuwona ensaalwa y'ebitonde ebitalabwako. Bayidhayo tugamba nti mulimu endwadde ezituyingira nga ziva mu shayatini mu mbeera bweti. Endwadde ezo zitambula zityo tutuukako. Ekyokulabirako okola mu ofiisi, okola mu katale, olina edduuka mwokola, oli ku ssomero, mu department yonna mwokolera, eddogo oba bye bayita ebitonde ebitalabwako shayatini zikutuukako zitya okukosa ku mubiri gwo. Awala tugamba nti ebintu bingi ebiyinza okuba nga biyitwamu amalogo okuba nga gatutuukako. Number 1 mu hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gyatutegeeza nti yalogebwa, ali mu department ya bwaseeka, ali mu department ya bwamufuti sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza nti naali oba bekyali badde mu luganda otufu nti neyali badde mu department ey'obwamufuti, ey'obwaseeka, ey'obwani, bwabanga omubaka omunene waggulu sallallahu alaihi wasallam yalogebwa, kitegeeza nabana abali wansi we kiba kyangu. Ye sallallahu alaihi wasallam yalogebwa muki? Bamulogera mu nviiri, babba ekisanirizo kye ne basikamu enviiri ne bazikuŋŋaanya ne bakolamu eddogo. Kiba kitegeeza nti mu nviiri zo zewe shavinze after shaving byawe yanti wandibaawo enemy omulabe yenna ayinza ozizikwata n'agenda azikolako eddogo ne likukwata. Bino gayitibwa masannyalaze ge bawayalinga abalogo. Masannyalaze ne gakuba basobola okukikolera ku nviiri ezivudde ku mutwe, ezivudde ku mubiri gwo, ne bakolamu eddogo ne balituma nga batuma shayatini ne ziritambuza, oba oli Japaani, oba oli Jakarta, oba oli Nairobi, wonna sitaani nejja ba nerikubikka. Ogenda okulaba nga omutwe gukuluma, ogenda okulaba nga odevelopinga pressure, leero erinnya enkya nekka, leero erinnya enkya nekka. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ku ndwadde 10 ezituluma 99 famina shaitan, 99 ziva mu sitaani. Nikitegeeza nti togaya kiguno omusujja guzze nolowooza nti shaitaani teyinza kukikuleetera mu fomati ya musujja. Bangi batuuka mu malwaliro ne bamukebera omusujja nga tagulaba, tebagulaba naye ng'ate akankana. Kyo kiba kimukankanya ekyo. Kati abasawo badevelopingawo kiki? Infection hakadha yesunna yaabwe. Kitegeeza nti ku nviiri kuno basobola okuyisizaako eddogo ne likwata. Ekyokubiri mu njala
enjala nails ezisaliddwa ku bigere ne ku mikono byawe yanga ozikwata bulungi ozisibeko bismillah ziteeke mu kasasiro singa oziragajjalira limu ku makubo aganyinza okuyitwako eddogo okubanga litutuukako ebintu mwe batulogera akithar mu biseera ebisinga obungi ekyokusatu mu ssente mutayinza okukwata ensimbi mathalan njagala kulya kikomando nomukwatira 2,000 nozimuwa olwokuba akuyinako ensaalwa fitina biki nakwata ensimbi zino nazitwalewo omushiriku olaba kyeyini muga nti sente zino azijidde ddala mu nsawo ye nga bakwata eddogo nga baliteeka ku nsimbi nga batumirako shaitaani sitaani ni transporter atambuza amalogo nga bamulagira nti ensimbi zino wezivudde tewaddawo 10 tafuna wabula loosi genda okulaba omusajja aludde okufuna akalimu akutte emmotoka agivuze paka wa mugagga amugamba njagala tripu z'omusenyu 4 bwompe nnyanga mulungi bagusiimye twagala tripu 40 naga nti alhamdulillah nkuweko deposit ndaga mukamange kamala okuleeta mu musenyu olwokuba nti ensimbi ze gwe yaziwadde alina kiyamukoze okukulaga loosi omusajja ono basobola okubanga ku tripu ennya zagenda okuleeta bamusasuddeko tripu 2 n'agenda bwati n'amala okutikka emipiira gyombi ne gyabika ogweno n'ogweno bwa mipiira miramu mipiira mipya ebyo mwali mubirabyeko n'adibira mu kirombe enkomerero ne batikkulako n'agenda atamala okunoonya ensimbi azzeewo emipiira kakana ng'omugagga oli obudde bwe yeetaagiramu omusenyu afunye omulala lyo bayite eddogo wali olabyeko omuddu nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusaasidde ne bamuwa contract nga egenda kumujja mu kye bayita obwavu kubanga eri waathi akawumbi k'ensimbi za Uganda oluvannyuma lw'okuteekayo pepa we nga bamugamba nti kati kyoba olina okukola nti akawunti gyoba otulaga tuseeko ensimbi amu n'okubanga muyivu na byonna byonna naki naye nga sitaani oluvannyuma lw'okubanga zimuliko ez'eddogo nga talina akawunti mu nsi kati ekintu kye bagobera mu sekendi kubeera nti omuntu afuna akawunti nekimutwalira olunaku bane akawunti bagikola batanga buli watuuka sitaani zamusooseeyo dda funira akasente awo nekubisa obufaananyi ntekeyo mu banka bagula sinamu yadde 10,000 mwali nyambi bizinesi gyendiko gyengoba yakawumbi nga just kugulawo akawunti abagagga bateekeko ensimbi atandika okukola omulimu naye nga buli gwasaba 5,000 omutwalo ez'obufaananyi tayina nga ye kennyini tabangako mwavu okugjako nga n'enfuufu efumuka mu nsawo ye ey'obwavu nkulaga eddogo tibiribalizze lyafekitinga ebyenfuna era litutuukako litya mu njala ne mu ssente ne mu nviiri bye twakalabako ebisatu hakatha bw'oba otunuulidde mu ssente abangi olwayo tebakyatambula na nsimbi oluvannyuma lw'okugwa mu bizibu ebyo ebyensimbi ne basomesebwa baganda abange ensimbi zino si kirungi kuzimansamansa olw'ensonga b'ozimansaamu tobamanyi gweomusajja n'akukeera nga tonnatundako yadde 10 n'ekigendererwa nga ayagala akasente okajjire ddala mu waleti yo naga haji sooka mpe ku kyenji wammeka nno batambula na 5,2 ezitakaluba 5 ku 2 omuweyo 10,2 oba 2 n'olukumi kyenji wa 5 akulage kye bayita waakawo eddogo ebyo banadamu babikola era nkukubiriza alaba omusomo alaba essomo lyaffe lino ku Rawda Islam Media nti ebiseera ebisinga obungi tujja kubaako insha Allah tusaba Allah tuwa obulamu ne baganda baffe abawe entambula ennungi kuba okututuukako oluusi ebiseera ebisinga obungi bava wala bwe batyo mu mbeera ki nga bwe tujja okukiraba mu maaso naye ng'ekyebbeeyi kwe kumanya nti sula ne kyenji mu seefu yo kyenji ow'edduuka abeeramu buli lwotunda lekamu kyenji olina bukya olina woteeri olina ki lekamu kyenji lwaki oleme kusabaasaba kyenji bw'onoosabaasaba naawe bagenda kukusaba bwe banaakusaba awo wali tageti y'okugwako nina
mukadde gwe mmanyi alina we yali atandise okukola misikini okumanya eddogo zibu nnyo mu nsi eno aba bayita ku ssente Allah yasinga okumanya omanyi okukwata omuliro n'oguteeka n'ogukuma ne gwaka essigiri n'etuntumuka n'ossaako emmere n'ogifumbira essaawa ennungi 2 ku 3 nga ofumba ttooke lisaanikiddwako endagala oluvannyuma lwa 3 hours n'ojjako onyige emmere n'ekulaga nti nga bwe wagitaddeko bweri kyokka nga omuliro tegusazeeko. Allahu akbar. Eddogo gyeriri kati oba okyewuunya eddogo gyeriri n'olaba bino ebiri wano Tanzania ebyazze mwana muwala baamuloze n'omukira emabega ebigere ne babifuula bya nte oli amulanga ki kutambula na bbaawe yayingiridde amaka ga munne ono naga nti ngenda kukulagako bulazi yamuloze omukira gwewuba gutya ogw'ente n'ebigere bya nte n'omukira gwa nte nga si katemba nga bannamawulire bali subhanallah bamu interviewinga kyazze kitya kyatandika kitya wawulira otya nga nnyonnyola ne batulaga ne mujjawe nga mujjawe aga nti tabita bya lusaago nze simanyiirwa ate njagala $2,000,000 mwezi okumutaggululako kyalina jamani olwa ne bakusaba $5,000,000 ng'ofunye ekizibu ekityo kiyinza okukaluba naye yamukalubiriza namugamba njagala $2,250,000 kujja mu ddogo laba ekitiibwa kyonna omukyala yasaasaanidde kasi ate bakuteeka ku midiya kati buli wagenda okuyita nga bagamba ne bw'anaaba awonye yoyo yafuuka amayembe naye oba yaterera musajja anaamweŋŋanga anaaba muzibu oba omaze okudiba idhan ab'ebitiibwa abatulaba barakallahu fikum tugamba nti mu bintu abantu mwe balogera change me n'ozijja mu wallet yo n'ozimuwa azituttewa bantu bayononesa eddogo liri ku rate ya waggulu nnyo ku speedi kwe liddukira saaniya mu bintu abantu mwe balogera ebirala mu bugoye obusooka ku mubiri nika half petty boxes za underparts sleeveless balogerako lwaki nti engoye ezo zinywa entuuyo zaffe zino mwe mubeera akasu sheitaani eno kayinza okubanga egoba era bw'osinga n'omulogo ng'alina gwayagala okuloga amugandeetera olugoye lwe nga tannalwozaamu bwe bandaweya gyeyasiibyemu eyo eba ejjudde akasuuko ne buba Japan ne buba Saudi Arabia sheitaani ekulondoola mu fomati y'okugoba empewo eno ng'egoba akasuuko mpaka lwekutuukako. Sheitaani zino ziringa bolaba embwa bwabanga waliwo omuntu eyatugiddwa ne basibawo akaguwa baleeta embwa n'emuwunyako kino kyeba emuwunyako eba esika akasuko neyamutuze bwe mala okukafuna nelyokeita mu bantu ng'egoba akaswako genda okulanga esibira mu maka baga nti yakyamye wano hakadha sheitaani bweri bwefuna akasu okuva mu underwear nika nga teyayozeddwamu akaswako ekufuna netuuka ne order gye bagiragidde okukola tibwomutuukako twagala kino buli lwatuuka mu ofiisi asumagire busumagizi paka mukama we lwanaamugoba ng'amugobye lwatulo tomanya tulo gye tuva nokulanga omutwe gukuzitowa nga buli lwotuuka ku mulimu nga weewaka hakadha abalogo bye bakola nti mu bugoye obusookera ddala ku mubiri balogeramu tubula bwetaaga okutereka ewala obwozezza butereke mu kisenge kyo mwosula butereke mu kisenge kyo obwanika lwaki obuteeka kuwaya ez'ebweru nam okumanya abalogo bazibu nnyo wonna waaba akakwatiddeko abajja kukukosa tubula nga abamu bibaleetedde obutazaala bakitazaala muwala bamuwasizza mbaga muwala muto biki naye nga misikini waliwo ene yakimukola nga yakwata kapaleke n'ateekayo oda naga nti saagala azaale era laba batamusaasidde ayinza okutambula bwatyo mu nsi babatajjanjabiddwa mu nzijanjaba ey'obusiraamu n'abanga wa akhiri daawaana idhan tutunulira nti incidenti ezituuka mu bulamu bw'abantu ono lwaki tazadde nusinga nanga n'omwami ayinza okubeera nga awasizza omukyala naye atazaala naye nga bakikola mwana mulenzi omukyala gwagobya awaka n'agenda wali n'azaala n'afuna owokubiri n'atazaala naye nga kirimu ki eddogo balikola batya nga balikolera ku underwear oba sleeveless oba obwo obusooka ku mubiri obugoye nga bwe tubukoonyeeko
Nituleta ensonga ey'okutaano. Abashiriku oba abalogo mu bakolera eddogo shetaani zisobole okuba nga ziritutuusaako. Eddogo eddala lijja litya liyita mu busimu buno. Tekinologiya yagenze wala nga n'amayembe gatambulira mu masimu. Kasita oli ayagala okuloga omuntu bamugaa nti aha omanye essimu ye tiyengimanyi mukubire nga bamugaa nti leeta wano sente z'amayembe. Oba okitegeera kasita amala okusasula amayembe sente nga bagategeeza kye gagenda okukola ku ssimu. Bamugaa tugenda kukuba essimu eno naye agikwata mwambale, bwe mumala omwambala twagala kino. Naam, era osingana nga ebiri mu kooti awo basala misango ebi. Allahu akbar, amalogo gali omwo. Era abo abalamuzi balina ebizibu binene, bano abawolereza balina ebizibu binene, abakwata fayiro balina ebizibu binene olw'amalogo agabasindikirwa. Singa kabadde kajja ne kafuna akabenji, singa tekazuukuse amayembe galumba simu. Nabbi n'atusomesa sallallahu alaihi wasallama yenna aba alina omulimu gw'aba agenda okukola mu kaseera wagenda okugukolera asome bisimillah. Era hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu kitabu kye nabanjulidde qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka Allah yagamba sitiru ejjiji ma bayina ayunil jinni, Allah lyateekawo ku maaso g'amayembe misambwa biteega ani byonna biyitibwa majinni. Ejjiji Allah lyateekawo ne bitakulaba wa awurati bani adam, ne ku mubiri gwo gwe kennyini. Ejjiji erinza okubeera wakati wo ne Abaganda baziyita mpewo kuba tebirabwako. Naam, kati ejjiji Allah lyateekawo okubeera nti emisambwa mayembe tegakulaba mu kaseera nga bakubidde akasimu. Nabbi yatuwa eddagala sallallahu alaihi wasallama yagamba ayusammillah, agambe nti bisimillah. Wenna ali ku Islam media kasita bakubira essimu agikubidde omumanyi oba tomumanyi, gamba bisimillah, oliokozeeko halo bisimillah, kitegeeza otaddewo ejjiji. Era bano bwe bawadde saddaaka zaabwe mu masabo mbu bakubira amasimu, abasinga nno obungi batera gakuba kiro nozuuka ngolooza halo olina mutulo. Lwaki okwata essimu ey'omutulo? Teekawo principle zo, oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ngenza okwebaka saagala ssimu gye ngenda kukwata yonna. Toyinza kuva mutulo n'okwata essimu oba totegeera. Kwata essimu nga sensi zo zitegeera bulungi. Era osooka nakutunulako namba yaani nga sigitegeera, ne bwe mba ngitegeera bisimillah halo khalas. Naye ojja kuwulira nga osome bisimillah n'oteekako ne halo naye nga teri yakwanukula. Akabonero akalaga nti amayembe gabadde gasindikiddwa. Tojoogererako birala, togiwa budde, gwe sirika, kubanga lutalo lwa kuloga ate naawe oli mu lutalo lwa self defense, kwedifendinga. Era bangi, era ogenda okulanga bangi amasimu bagakwata ne bagalemerako. Halo ani ono? Ate no bambi sente ze zigenda ate tayogera halo, ng'olina mayembe g'oyogera nago nga gakutadde dda mu tageti yaago, nga gatuukiriza kye bagatumye nti oyo gwe mulaba akutte essimu enkya abadde agenda mu musango, ate nga bw'atuuka bw'ati bagenda kutuwangula. Kye muba mukola temumujja waka, noloka olira omutobe gukusimba ogutakulumangako, ebyenda ne bitokota buli kaseera ogenda mu manju bw'ovaayo bwewesonseka obuliri tobuvaamu. Bagenda okukuba amasimu nga n'amaanyi agakwata essimu tokyagayina. Ono nga talabise mu kkooti, ate be badde balina okujja tusale omusango ng'omulamuzi agwongerayo, gwongezeddwayo. Nsonga ki? Bagenda okukubuza wabadde enkya Allah ayinza okusaasira n'oba ng'oli soba n'ogamba nabadde nfa eggulu naye leero neewunyiza, sobodde n'okutambula nnyojjidde ne kacaayi ng'onyumyamu awo, kumbe wali wadde mu pipeline yaki byawoya. Kigambo ekikolagana n'essimu abanadamu bazirogerako. Kwata essimu n'agitwala ow'omulubaale oba ow'omukiriku oba gyi mu ddaali waawo ne bagiteekako eddogo ne bakuba misayiro ne zijjira kuli nga gwe kasita ogikwata nti halo
era bangi akunnyonnyola nti bwe nakwata essimu eyo nawulira ng'omubiri gunjiise kiba kitegeeza bimwambadde nagenda okulaba nga amaanyi gampeddemu okuva olwo omubiri gwange tegutereranga simu. Bisimillah ye koodi yaffe ekutaasa eddogo n'ebyo ebiba bisindikiddwa ku ki tomala gakwata simu wabula beera aweya okubeera nti obeera mwegendereza. Tusembyeyo ensonga ey'omukaaga nti nga tumaliriza batwadde dde okukozesa dasika zaffe 12 oba 25 nti tujja kugenda twongerako mpolampola atugoberera beera ku mukutu insha allahu tabaraka wa taala. Ensonga endala banadamu bayinza okubanga bakulogera mu najisi bagirogeramu ye anti shaytan ebeera mu toilets kati buli baleeta najisi baba bagisembezza ne balaamiriza mbe balaamiriza gwogugwo kasita ogikwatako era babaga nti kasita n'abakwatako nga abajjawo mu mwambali. Tukola tutya obuyigirize obwatunnyonnyola ku nsonga y'okutegulula tutya najisi ebe tutegeddwa ng'eddogo tugenda kubanga tubulaba ku musomo gwaffe ogunaddako insha allahu tabaraka wa taala. Simbawo akasubi tutandise musomo gwaffe muteekeko mu dduwa wakitibwa Allah atuwe ekisookera ddala obulamu, ekyokubiri obudde, ekyokusatu okunoonyereza okumala. Tugenda okusoosotola ensonga nga emabega waffe eri abajulizi abatagambika n'ebitabo ndulundu ne tukuwa ekiyidde nga naawe ogaa nti alhamdulillah kuva ensonga eno lwebaginsomesaako nenjekwatako ndi munywevu nnyo era kati natereera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume abamalire ebyetaago byammwe ate abatukumire nga muli balamu ate mubeere ku Rawda Islam Media ebiseera byammwe byonna mubeereko mulaikinge insha Allah tujja kuba nga tubatuusaako emisomo gyaffe egikwatagana n'ebyo ebikwetoolodde. Lwaki ologebwa? Lwaki ebintu ebitambula? Lwaki tulabe nti osobola okwejjanjaba ne bonoba oli China ne bonoba oli luddawa nga tuyita ku mukutu guno bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nsigadde ndi Amiri Mandela Ahmada Mahmud Nsubuga wano ku White House. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.